Rain Parents School e Bukalango, essomero lya Kisulo n'abava awaka. Tusomesa okuva ku nursery paka ku P7. Ku masomo aga bulijjo tubongerako omutindo nga tubasomesa okufumba, okulima, okulunda nga n'okuwuga tetukusudde mugoloka. Tuli mu kifo ekigazi ekiyoyoteddwa obulungi. Tufaayo nnyo ku byobulamu, obuyonjo ssaako n'ebyokulya by'abayizi. Abayizi bakuumibwa butelebiri anti security eri ggulugulu. Omuzadde twesige otukwasa omwana wo olindirira obuwanguzi. Tusangibwa Bukalango mu Wakiso District. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7556 724 581. Obadde okimanyi nti okuleka ettaka nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka. Kaakati abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eya kalitunsi era ku ttaka lyo sasula miliyoni 2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba. Ku miliyoni 2 giba myezi 6. Bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo. Booking batandika okuteekateekera nursery bed. Basangibwa Kasangati ku Buyinja Zone. Osobola otukubirako ku noti 703 283 391 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 603. Booking kati sezoni ereme kuyitako naye nga teweerabira Lwazi Forestry Limited. Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya Nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield esimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna bayita. Okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda. Garfield, every child, every chance, every day. Kusema official okwaniriza yonna gy'osinzira okuba nga ate otwala kansubire nti oli bulungi. Tukyali mu January tumutambuza naye ndowooza ono tabadde muzibu nnyo. Njagala twebaze Katonda kuba tunaako mukaabe ennyo ne Katonda ajja kunyiiga ne February amufuule muzibu. So kale we kuba kutambulidde bulungi twebaze Katonda, we kuba gugaanyeemu ayongera kukola ekyo kigenda okukuuma okubeera nga ate oyongera okuzuukuka. Buli wobeera n'ekizibu oba buli wobeera n'ekintu ekyasuze tekiwedde ekiro akawungeeza akawedde kitegeeza nti amakya agaddako genda kukeera nnyo osobola okuba nga okola. Nze Seimo subscribing ku mukutu guno okusobola okubeera nga tofuna videos zifanaganako bwe ziti. Wano bwe tusinzira okuba nga tunyumya ku nsonga ez'enjawulo n'abantu ab'enjawulo tulowooza nti singa baba bayogedde ku nsonga osobola okubaako by'oyigamu, osobola okubaako by'otereezaamu so n'obutatereerera ddala kuba si kyatteeka nti olina okutereera. Ensi erina okubeerako opposite ya buli kimu. Good erina okuba ne bad. The moment we lose bad ensi ejja kuba tekyaliwo. So abantu abamu mulina okubeera opposite y'abalungi nti waliwo abantu abalungi n'ababi gye bali. Ndina Namayanja nzize wano kutwale tube nga tunyumyamuko. Neno Namayanja nno nyiridde mu January akato kyalina bizibu tolina bakubanja. Nze sibeerangako nga sirina mabanja. Eva mba nago. Kati olwokola otya nze waliwo omuntu abeerawo Namanja n'empiranga n'emirembe gimpeddeko. Era mba mpulira nga gimpeddeko. Lwakuba tubaamu ne twegumyagumya mpolampola naye sibeerangako nga sigalina. Happy New Year twasemba kusisinkana zaali Shiba. Twasemba kusisinkana ku Shiba. Happy New Year. Happy New Year to you too, Simon. Omwaka sofa guli gutya 2023 yoyo batuddemu 22. Tugende mu maaso tomanya Katonda byatutegekedde tukyabyetegereza mpolampola ennaku zikyali ntono ezakatambula mu January. Naye oluusi biba birungi oluusi nga si birungi bwe bityo bwe bulamu. Omwana yaŋŋambye 2023 speed gyatwala yandiggwa mu February. Era mwetegeke February twandirira Christmas kuba bino bbeera mu mwaka omulamba tubirabyeko. Mu weeks azo ani gwe kyatuuseeko. Waliwo omwana yakoze review ye n'agamba nti 2023 speed gwetwala. Tulabyemu abalwana, tulabyemu abawokatulamu abeeyagala, buli kimu kiri mu weeks ezo. Mwaka gwandiggwako mu February. Saimo omwaka gutambulira ku muntu. Tegutambulira ku events. Era nze wombuuza omwaka gutambulira ngukubuulira kusinzira nga obulamu bwange bwe butambudde. Kati nze siyinza kugamba nti ngenda gulonkinga mu Feb. Nze wange gwakatandika kuba n'ebiruubirirwa byange sinaba kubituukiriza.
ebya 2023 naye oyo ye wabanga agulonkinga mu Feb then musanyukiddeko 2023 tukiza mwaka genda kubeera mulungi naye nalowoozezza nti kankunoonyeeko tubeeko ensonga ze twogerako nga social analyst abazadde ennaku zino buli muzadde ensonga esinga okumuddusa ewaka be baana Katonda bamuwadde okugenda okukola obugagga nababadduse ewaka ku makya ababazaayo ekiro ng'ate mukirabika temuyina abaana ka awo example omuntu najja nazireta ajja kuleta ya Pretty Nicole at the tender age of 14 nga bwe batugamba she has a boyfriend basobola n'omumukubira n'abamukuba era nabo bali between 14 to 19 awo nno n'ensooka nkuba ekifaananyi kyange n'enkizzayo ku myaka gyange egyo nga nsobola okubanga kituufu nga teenager eyali yeegomba bayinza oba baaliyo naye nga ne bwontuuzaawo nonjo kyomuliro sobola kugamba nti gundi ye gundi where is the problem kugamba nti ku myaka egyo wali otegeeza nti tosobola kukwana muwala nyinza oba nali nsobola okukwana naye nga sobola kugenda fa kubanga ekisooka buli obeere nga weegatta omanyi bintu bibiri omuntu atuuka okukuba omuntu ng'amukubira boyfriend automatically akimanyi nti kino kyakola bazadde waka bajja kukikola ki bajja kitegeera oba nakitegeera kitegeeza relationship eno egenda kubeera reviewed ne bazadde be bagimanye kitegeeza there is confidence nti ngenda kukuba ne boonandope wa mama talina kyajja kunkola kitegeeza nti oli open mu mutima kati ffe mu generation yaffe nga tusobola kulwanira muwala lwa nsonga nti the moment lw'omulwanira ewaka bajja kukubuuza bakubye waaki kati ogatte bakubira ogw'okukuba munno n'ogw'okwagala abawala nga bakutuma kusoma okay kakati njagala kutandika n'ekyokulwana okulwanira abasajja ng'oli mwana muto ensonga y'okulwanira abasajja teriiko muto teriiko mukulu tutandike ne Katonda eyatukola Saimo wa bujja ekibadde okimanyi bitagala mugattako ekirala yatukola mu kifaananyi kye tuyina embala ye ojja kwesanga nti mu mwana wo ayinamuko ku mpisa zo kitegeeza nti naffe tuli babujja genda ositule omwana wo ositule ne waneiba ajja kuwulira obujja naye nga tebalina emyaka 3 obujja buli mu buli muntu tekimatalinga muto oba mukulu njagala nnyo abayimbi bawala ba Jamaica ba Brick and Lace bayimba nti love is wicked omukwano guno eno gwa tabbu ate omuntu yenna nga waaba aguwulidde toyinza ku predictinga kikyagenda okukola okugukuuma kaakati mu example gyompadde gwe gyonenyeza abazadde nze ekizibu kyokka kyendabawo kwe kutwalira amateeka mu ngalo naye okulwanira omusajja kibaddewo okulwanira omusajja oba omukazi kibaddewo okuva ku bajjajjaffe basajja bangi basereebu beekubamu ennyimba Bebe Cool recently nsobola okumukwotinga directly yagambye mu interview ye ng'ayogera ku listi y'ennyimba ezisinga omukolera yagambye nti abasajja battira ensonga 2 famire ne ssente Bebe Cool ye yabadde ayogera mu kamera nti men kill for 2 things family and money golooza omukyala yatasobola kukola kyekimu so njagala omanyi oba omuntu muto oba omuntu mukulu kasita ensonga ebaamu omukwano oba ssente erina byereeta waawo ebitanyuma awo ennyini mu mukwano abantu ababaddeko mu mukwano baba bamanyi vali y'omukwano bagamba nti yes nsobola okulwanira omukwano naye omukwano gwandibadde omukwano ki but a mere boyfriend olwanira ki nga tonnalwana yes wandirwanidde omukwano naye olwanira ki tinamanya nje ekikulwanisa nti omwami oyo tuvudde wala omwami oyo mutaddemu kino naye kiki kyolwanira statement yo njagadde nti omwami oyo tuvudde wala boyfriend oba yakkuba empeta oba teyakkuba mpeta oba omulinamu omwana oba tomulinamu mwana ono alwana yawulira ownership yawulira nti nnwanira wange
gwe balwanira toli issue nnyo naye ono alwana yakitwala nti wange era nze ndabye nnyo abantu bangi nga bagamba sesobola kulwanira musajja sesobola kulwanira mukazi ekituufu kiri nti okulwanira omuntu si kirungi naye omala kukikolako mu ntandikwa n'olaba nga tekyetaagisa n'olyoka okola statement eyo ng'abazungu we bagamba nti experience is the best teacher tisaimo omuntu wabanga yali alumiddwako ku musota ne walaba omugwa yeegendeeza nti woba wali olwanyeeko wobanga wali okozeeko ku nsobi olw'omukwano ogamba nti be bantu bendaba kati aboogera mu mawulire nti abo baakoze bubi kubanga alina experience mu kyo naye abaana bano oyinza okwesanga nga yabadde first time okumanya nti boyfriend we amukiitinzeeko era nkakasa nti abaana banene abaakubye mpaka lwe balifa bayinza obutaddamu kulwanira musajja yenna kubanga experience amaze okifuna kale kulinganga agamba nti ebiseera ebisinga ebintu ebimu omuntu alina kusooka kumala kuki experience nga n'amanya obubi bwakyo yes bwe kirina okuba self control saimo kibala kya mwoyo toyinza kumanya ddi lwono ogiruuzinga bano abaana baluuzinze self control mu kulwanira omusajja waabwe nina abakazi bangi bemmanyi abeewa obutwa ne bafuula okuwulira olugambo nti omusajja we yakwanye aluuzinze self control saimo tosekereranga omuntu aluuzinze self control kubanga tomanyi ddi lwe kirijja gy'oli naawe n'oluuzinga self control on anything newe gutaba mukwano nze obuzibu bwendabawo kutwalira mateeka mu ngalo but losing self control olw'omusajja ekyo kiri ku bantu bangi oba mukulu oba muto mu bulamu obwa bulijjo oli mukyala ani yandikubiddwa yes muna generation ina bwana na kuzino bakala oli najja nakutambaala nakutunagamba saimo nkuba bakala azinani yandikwanye no kati mu generation eno abamu bakwana nesi kinene nnyo anti mbulira ogamba ani yandikubiddwa ani ya wachi anti awe njagala okukuleetera wabanga omuwala bakwana mukwane ne bamuguze ekirowoozo n'alaanika okukirowoozaako ng'ekitandika okukola lwaki omuwala yandikubye muwala munne nga kabakwana waali kale waaba ayagala okukuba waki self control mutwala ku muwala kankiddemu lack of self control eva ku ntegeera y'omuntu ono aluuzinze self control mu scenario eno teri muntu yeetaaga kulumba munne nti oba gwe saimo okwanye mukwano gwange n'omwagala nga nze ndi mwagalwawo seetaaga kulumba mukwano gwange mba neetaaga kwogeramu naawe gwakoseddwa gw'olina okwogera n'omwagalwawo naye obulumi buli n'empulira gy'owulira ye drivinga ku kino ekyokulwana kyenayise lack of self control titoginenyeza muntu tonnalaba ku basajja bakulu abeekubamu ennyimba olw'omukwano abala ne beekuba mu makirabu naye nga basajja bakulu naye ng'omuntu kubalwanire bakwanye mukwanye tebamuyinaamu wadde omwana buli muntu alina engeri gy'ayagalamu saimo buli muntu alina engeri gy'ayagalamu era gwe abantu bonna bawulira nga bagamba sisobola yaki experience nga kunalaba nga tekisaanidde so buli muntu mu nsi tumuwa omukisa asooka afuna experience asobole okugambirira nti sisobola ng'akimiininga yes naye nze kyensaba sonyiwa nnyo omuntu yaluuzinze self control over anything gy'okolera kyendowooza nti waliyo challenges ez'okumanyirwa ez'ebigambo naye wootuula awo saimo n'osirika n'olaba nga tojja kuyomba ne gundi tojja kulwana ne gundi gye tuyita self control kuba olina ekifaananyi ekinene nti naye we naamukuba ne bangoba ye wenna aswala mu mawulire naye nga wateekeddwa okubaayo nga waliwoko ku nnaku ze wali ovuddeko waya brand shoppers basangibwa Kabalagala banga ayingira mu Tripati mazima mall ne togiyingira emabbali awo wogenda okusanga amaduuka gatunda ngoye z'abaana kuva ku lunaku lumu mpaka ku myaka 12 ate nga engoye zaabwe nnungi gw'omuzadde ali ebweru w'eggwanga osobola okubanga ogulira abaana engoye n'okubira ab'ewaka ne bajja ne bazipiikinga ate n'otwalira abaana ne bambala
ate banaffe aba Rosemary Buildings obasanga Kasubi bw'otuuka ku bitaala waliwo ekikkirirawo mu kikono gyasanga ekizimbe bakiyita Princess Complex ku mwaliro ogwokubiri kwogenda obbasanga ku nsonga z'ebintu by'omu kisenge byonna oyagala blanket oyagala masubuka byonna byolowoozaako duvets towels byonna babirina bakwe ku namba yaabwe ey'essimu osobola okubanga ate omanya ebisingawo ate ajaluna Sekyondwa agamba obanga olinamu obuzibuzibu munoonyeeko ate mbe nga mwogeramu ku nsonga zonna z'owulira nga tezitegerekeka bulungi nnyo ajja kubanga ate abasabirako gwe aba WhatsApp mukwiye kunamuweereze ku message ku namba yeeyo eya Airtel ate ajja kubanga ate akuyambayambako kale Raz Forestry bakuyambako kusimba miti abagamba nti toleka ttaka lyo kubanga libbibwa bagamba ettaka gye likoma okubanga kkalu abantu ayagala oddibba gye bakoma okubeera bangi kati bagamba funa yiika n'obukadde bubiri bakusimbireko emiti gya kalitunsi nga bwe bagirabirira nga bwe mukkiriziganya engeri gye bagirabiriramu then bakukwasa ekibira nga kiwedde ng'oweetundira emiti weekolere ssente. Garfield Day and Boarding Primary School basangibwawo mpeerero bagamba twala omwana obeere nga ate omuwandiisa February natera okubanga etuuka naye omwana gwe ayetaaga essomero eri wano mu kibuga Kampala ate kalisomesa bulungi ye Garfield Day and Boarding Primary School obo batwala bagamba omwana bamusomesa byasoma byakwatako ekyokubiri balina computer ate nga basoma abaana bayitira ddala kale mutwalero ate naawe ayagala essomero nga liri walako bannaffe aba Brain Parents Day and Boarding Primary School basangibwa Bukalango bagamba twala omwana obeere nga ate naye omuwandiisa abalina ebisulo ebirungi naddala abaana ba boarding babalabidde bulungi nnyo nga basula bulungi nnyo basoma music dance and drama balina grades ennungi n'ebirala bingi nnyo kale abo nano benjogerako ennamba zaabwe osobola okubanga ozifuna ku screen yawo okusobola okubanga ate ebisingawo obitegeera kale eyo yonna nga tuvuddeyo tukkiriziganyiza self control ebuze byonna n'abakazi abakulu n'abasajja abakulu ebabula. Now topic endala weetuukira nti naye kiki ekidrivinze betwandibadde tuyita emigigi emito abaana abato to that extent okubeera nga beekuba olw'omukwano kiki abazadde be balina obuzibu baana be balina obuzibu where is the problem? Obuzibu buli wonna buli ku baana buli ne ku bazadde katutandike n'abazadde wotunuulira society eriwo ne trend eriwo abazadde bakeera nnyo economy nga wogiraba naawe obwavu bungi omuzadde tasobola kutuula n'awa bulungi nnyo omwana obudde okimanyi nti waliwo n'abantu abakola ku Sande ng'omuntu Monday to Sunday talaba ku mwana we akomawo kiro n'amusanga nga yeebase owa boda n'amutwala ku ssomero kitegeeza omwana ono agenda kwekuza yekka. Omwana waagenda ku ssomero gy'asanga coupling kubanga yo feeling eri inborn. Omwana waweereza emyaka 10 atandika okukiwulira oba oluusi n'akiwulira mu banne nti nno munnange ebyo abamama ne bataata bibeera bwe biti. Towulirako omuntu akunyumiza nti nze nafiirwa embeerera yange mu kuzannya kakebe. Ani yabibayigiriza? Brain Parents School e Bukalango essomero lya Kisulo n'abava awaka tusomesa okuva ku nasare paka ku P7 ku masomo aga bulijjo tubongerako omutindo nga tubasomesa okufumba okulima okulunda nga n'okuwuga tetukusudde muguluka tuli mu kifo ekigazi ekiyoyooteddwa obulungi tufaayo nnyo ku by'obulamu obuyonjo ssaako n'ebyokulya by'abayizi abayizi bakuumibwa butelebiri anti security eri ggulugulu omuzadde twesige otukwasa omwana wo olindirira obuwanguzi tusangibwa Bukalango mu Wakiso District okumanya ebisingawo kuba ku noti 756 724 581 obadde okimanyi nti okuleka ettaka nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka kaakati abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eya kalitunsi era ku ttaka lyo sasula miliyoni 2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba ku miliyoni 2 giba myezi 6 bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo booking batandika okuteekateekera nursery bed basangibwa Kasangati ku Buyinja zone osobola otukubirako ku noti 703 283 391 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 603 booking kati sezoni ereme kuyitako naye nga teweerabira Lwazi Forestry Limited.
onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya namaddala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda. Garfield, every child, every chance, every day. Chance y'abaala nga ye yagifiirwa. Just like that. Just like that. Wala bazanya kakebe nga kimujjira mu mutwe bwatu. Tukyali mu society ey'obwavu ddiya wange. Abazadde basula mu muzigo gwa luumu emu. Abaana abalala basula wansi wa kitanda, maama ne taata basula kungulu kuli. Ate nga jjukira nti emirimu gy'abafumbo balina okugikola. Tolowooza nti omwana kandi gyatondebwa kiro bannaaye. Nedda emisana abantu bakola. Nedda yobanza babe nali njagala basula mu kazigo kamu abaana bakeera kubafulumya ku wabweru. Toyinza kubeera awo nga weetegese nti no kakati nja kubeera ne mukyala wange essaawa zino nnya. Sex is a reflex action. Ne kubafumbo. Yes, is a reflex action nti wajjidde w'omwetagira kati njagala kutegeeza enkuza y'omwana nayo kikulu nnyo mu mwana okwonooneka. So nga ati waliwo ne scenarios ng'omwana omukuziza bulungi naye ye nga ye n'abeera musege. Omwana n'ayonooneka n'abeera musege. So kakati Saimo kyenkubiriza abazadde kuza omwana bulungi naye ebisigadde birekere Katonda. Kuba yagaba omwoyo Saimo gw'oli mubiri naye omwoyo z'embeera zo omuzadde tayinza zipredictinga. Nti naawe olina ebintu byo byokoze maama wo bataata wo bye batamanyi nga obisirikidde nange bwe kityo. Naye nga ate bazadde bange si bye baabinjigiriza naye nga nabisanga ku nsi ne ntandika obbikola. Ne peer pressure weeri ennaku zino abaana basege. Abaana ennaku zino beegatta tebannatuula P7 naye nze ensonga z'okwegatta nazitandikira ku university. Omwana wa P7 ali nawe walwawo ne P7 nga omwana aba akyali muto nnyo. Peer pressure. Kuba ennaku zino abaana sex bamumanyi nnyo. Olubiri waliwo okumanya sex n'okuba ne feeling. No what P7. Kati njagala kutegeeza ne mu P4. Bano abakozi bano betuleeta ewaka. P4 gy'emyaka emeka? Singa 9. Saimo, buli omuntu akula lulwe. Abakozi bakireeta, abazadde obuto abaana budde bakireeta, trauma y'abasingo mother ekireeta, abazadde abakazi okukyusa abasajja mu maaso g'abaana, obuzigozigo gye tubeera bingi. Woba oyagala kwogera ku parenthood bingi ne ku ssomero bibaayo. Kubanga abaana emboozi zaabwe zibanyumya ku ssomero toyina ngeri kijoyinza zipredictinga. Kati nze nalabye ebifaananyi by'omwana oyo Pretty Nicole ng'ali ku mazzi nga yenna ayambadde bikini nange mwenye nze saayambalako nga ndi wa myaka gye. Ate nno ffe twasooka bikini za Pretty Nicole ezo tugamba kisava tuba tukyalima tugamba wa 14 tugamba Yes, ennaku zino abaana bakula bubi. Example, saagala kukiyita nti abaana bakula bubi naye omwana alaga mangu nti alinga omukulu naye ng'ate mwana batubuzaabuza nnyo. Yes, muwala wa Julie Muteesasiro mumanyi. Ono abeera n'omulenzi. Yes, ate wa Desire. Kati abaana abo tubamanyi ffenna nti nno bato. Naye ate singa yes bato. Naye singa obadde tumulabanga kayinza okutomeza olw'enkula ye. Naye ng'ekino eky'obusege versus parenthood munange Saimo omwana ayonooneka bwonoonesi okuva mu mbeera society mwakulidde mu maka entegeera y'omuzadde kw'otadde n'essomero n'entegeera y'omwana yennyini. Naye nga babazadde bakoze ekimala. Ekyo muzadde kinnoomu njagala kukiggyayo bulungi. Okay, omuzadde akola ekimala naye ebisigadde bibeera dependent ku mwana. Kati ngenda kuwa ekyokulabirako nze nakula ne single mother n'atubuulira bye yasobola otubuulira. Naye we nali ngenda okwegatta n'omusajja omulundi ogusooka saasooka mwebuuzaako. Kyokka nga osobola okuwuliriza ebigambo paka ku university. Mu time y'okweyagala n'osirika. Saasooka mwebuuzaako. Ne we nali nva kuwoyo nga nkyusa omulala saamwebuuzaako. Yaani kati olina kyewali omwebuuzizaako. Sex tebamuyigiriza.
Abaana alina okuyigiriza akulemesa bulemesa. Alina okuyigiriza akulemesa bulemesa. No, abazadde oba omwana waba anaayayuuka kitandikira mu bakwano be, abantu bawangaala nabo, ewaka, n'okubeera nga talina gwasobola kweyabiza. N'obwavu bukireese. Okimanyi nti okwetunda abantu balowooza nti obwamalaya buno Bulaka bwayogerako obw'oku street bwe obwamalaya bwokka. Omwana wajja n'akusaba ggwe ekintu taata we n'otakimuwa so nga ate oli cameraman oyanene Lawrence ye ng'abadde amuwaayoko ku nusu 7 agamba kanjagale Lawrence ndaba mpaayo 7 obwo nabwo bwamalaya. Tamwagala lwakuba amwagala. Amwagala lwebyo byamusuubira. Yes, lwakuba nti chance tetwagifunye kufuna kalenzi kano ke babadde balwanira. Naye oyinza okwesanga nga kaana kato kabadde kepangisiza akazigo kaako nga future yako eri bright nga buli omu alaba yandikalwanidde. Of course. Naye kati oyo ndibassa ye nga ye omwana omuto okubeera nti weepangisiza akazigo ko kyamaanyi. Otobamanyi abasajja abakulu abenkananga gwe nga kyabeera wa maama we. Andi wagazi. Naye ate omwana ono gwe babadde balwanira alina akazigo ke. Kuba babadde basinzira okulwana. So kati kino abazadde tubanenya naye ate toyina nnyo gw'oyinza kwesibako nti maama abaana bonoonese nnyo abazadde tebafaayo akola ekyo omuzadde. Yaleeta omukozi ewaka amuyambako agenda ayiye atuule basiibe enjala. Sayimo kola ky'osobodde ebisigadde Mungu y'alimanya. Kakati challenge endala wejjidde nti kale tukkiriza tuzaala myoyo tuzaala mibiri omwoyo Katonda yagugaba. Naye ate abazadde batuka ne beerabira bw'ogenda eruzira eyo waliyo abaana obulamu obwonoonekedde ddala n'abasajja bamusiba agamba ekyamazima bino bye tugenda mu bbala nasanga omuwala ng'omuwala alinga ng'omukulu yeeyisa ng'omukulu n'embeera naye ng'omuntu omukulu. Ekyamazima later on ngenda okukizuula taata we w'amagye ye kwe kubeera wano naye nga tasigulanga ku mwana abandi mujja mu masomero we yamujja mu kifo ky'abantu bakulu n'akola naye ebintu eby'ekikulu. Kati ekiruma kiri kimu nti abazadde wakati nga mulemereddwa okukola omulimu gwammwe oba nga mukoze ogwammwe ne bigaana bugaanyi ate era si musigala mukyabuleminga abatabagana n'abaana bammwe. Era kivaana Mama Nicola Maliza agamba asaba justice. Kakati ekintu ky'okusiba omuntu eyakwanya omuwala kituufu lwa nsonga kireeta entiisa mu bantu abalala. Sayimo twakula tukimanyi nti omulenzi wakukwana n'akufunyisa olubuto bajja musiba era ng'entiisa yebeerawo ku balenzi n'abawala. Era mbadde nsaba ekyokusiba ekyo kisigalewo. Batusibira abantu abalabikanga abakulu nga beeyisanga abakulu naye nga bato. Kwe kuleeta okwegendereza weesonyiwa ebyokukwana naawe ng'okyali muto. Kubanga omuntu gwe basiba aba teyeetegereza bulungi ani gwakwana. Waliwo ebintu ebyobulamu nga yes tukubiriza abantu bane mwetegereze obulwadde gye buli ebyo tubikkiriza naye mu bulamu buli muntu naawe oyinza okuba namangi oyinayo olunaku lw'ogamba nti Katonda ataasa butaasa ne nange wano Katonda yannyamba buyambi. Olunaku weeruli. Kati antumalizanga abantu obulamu bwabwe bwonoonese olw'abaana batalina na punishment ebaweebwa. Bano abawala. Punishment ebaweebwa esobola okuba nga teriwo naye jjukira nga bwe kiri nti gwe omusajja gw'otandise omwana ono y'ensonga lwaki bakusiba kubanga gw'oba wamutandika. Kyekiri kye nakugambye Sayimo nti abaana ennaku zino enkula yaabwe nzibuzibu. Omuntu wandaba waneeno olw'okubanga nti nina weiti ajja kugamba nina emyaka 45 abalala ne bambaliraana naye nga nagawezezza ddi. Kati ebyo byebiriwo. Sayimo woba otuusizza n'abasajja abalala woba otuusizza ng'oyagala kukwana muwala tomala gabamira mu bbaala. Weetegereze bulungi londoola omuntu omanye nti omuntu ono wa myaka 18 bazadde be beebaani. Yes tetuufe temujja kufa banna ebyo ebyokumala gakwana Sayimo biveeko. Ani akati waliwo olunaku oluki obusinga lugamba nti anti olwaleero luwedde lutya. Buno bwe bulamu omanyi namanyi gatuveeyo mu bulamu oba oli official wowe buki obuki nenga luno luzibya lutya.
ngoyagala kubaako ensolo gy'okwata nenkola bwenti nengwa ku namayanja alabikanga omwana alabikanga omuntu omukulu. Ekitimba ekiba kikukutte Aizulu naye nze ngamba wandibadde weegendereza nnyo Saimo. Ago ge mazima kubanga breed eriwo ey'abaana nkulu ate nga bato. Abaana banyiridde bagezze, buli muntu alina akabina, buli muntu alina figa. Naye nga Saimo nze kyembadde nkusaba gwe ng'omuntu bamwenna nga bannamawulire, ensonga ya sex abaana okubanga bamanyi sex obudde nga bukyali society yonna eyonoonese nnyo jjagala otunuulira centuries emabega. Okimanyi nti esawa yakakati nyinza okuttwa akawumbi kamu ne kwagenda ondeetera embeerera n'ekubula omuntu ali virgin. Nawe tukeera kumanya tugamba nti bannanga abali embeera buli omu afuna ano nakakadde ku City Square bonna bayitawo beesooza yebeera. Ye society mwe tuli. So kati omwana ono Pretty Nicole tetulina kumunenya nnyo, yeetaaga kuyamba counseling kuba ne bennyini ababadde bamukuba bato banne nabo obalaba nga bawagira relationship nabo si mbeerera. Engeri gyebadde bayombamu ng'omuntu ali virgin tayomba bwali. Yes, bonna si mbeera. Kati nze mbadde kyenkusaba Saimo, actually amagezi nga wabazadde okubeera mukwano gw'omwana we kintu kikulu nnyo, nga musobola okwogera sex, musobola okwogera ba boyfriend, musobola okwogera ku byasenga, musobola okwogera ku bintu ebyabasenga twabiyigirana mu ssomero nga bazadde baffe balina ensonyi okubitugamba. Naye ate nze omwana gwe nnaazaala njagala nnyo mweteremu empisa ezange sexually okusinga wanaabikombozi ewalala. Anti bagamba omwana tawemulikika. Okwo tekuba kuwemula. Omwana buli wabeera mukwano gwo kikwanguyira okwogera naye. Mwe sex mumutwala ng'ekyokuwemula. Si kuwemula kubanga aba ajja kuki experiencing at one point. Ago ge mazima. Issue yakubeera mukwano gwa mwana wo. Abazadde bali abazungu saagala kubireeta wano eno naye n'abamu abali urban. Omwana wabeera ne boyfriend afuba okulaba ng'abuulira ku maama we n'akubuulira engeri ki gy'okweyisaamu. Akalenzi akamukwana nga alina emyaka 18 nti alindako munange wonofuna olubuto ku myaka 14 oba 16 ojja kuva mu ssomero, ojja kuzaala omwana, ojja kubeera bwoti kugamba ne mufuna chance okubyogerako n'omuzadde other than okwekweka tudde mu byokwekuba. Ali maybe nekibayambako nti buli bwoleta relationship eyo mu lukale omuwala n'omanya boyfriend, omuzadde n'amanya boyfriend wa muwala we nga n'omuwala akimanye taata amanyi boyfriend. Bakyala gyendabe gye tulina ffe nga abaddugavu omuwala gwe babuulira gwe bapokera omugambo weekuume tokiza mu balenzi kukola bwati ne bwati, omulenzi n'asigala nga ye talina pressure muli mabega yonna. Naye singa tuleeta omwana ow'obuwala n'omulenzi, for example omuzadde akizudde nti muwala wange alina kati akalenzi, n'omuyita n'omuteeka bonna n'okibagamba lumu. Ekyo abatusooka bajja olw'okufuna submission eri omwami we, naye nga kyoyogedde gegandibadde amazima nti omuwala ono yeegendereza olubuto, omulenzi yeegendereza okumusiba n'obulwadde. Tinamanja nkugambe tofuna lubuto nga nalina oddukuwa mu mugambi buli omu kimubeere mu bwongo kubanga ojasanga abawala basinga process y'ofuna olubuto asooka na resistinga. But because ono gwali naye talinayo ddoboozi limugamba kwogeza ofunisa muwala wange olubuto ngenda kukola ABCD ye teyeekomako time n'atukumula ne bamusinza amaanyi naturally. Saimo ffe abakyala naturally tuli emotional mu nsonga z'omukwano nti osobola okujja n'oŋŋamba nti onjagala ne nkugamba sikwagala naye wonnemerako nnyo ati ne mmala ne nkwagala. So ekyo kiri mu bakyala ffenna naye nga kiri kyoyogedde bwe kiti bwe kyandibadde abazadde okubeera mikwano gy'abaana baabwe, oba oli muwala oba oli mulenzi, omwana yeetaaga okubuulira. By the society erimu omukwano nnungi. Trauma abazadde obutatuwa budde ereeta ebintu ebyo. Kati maama ne taata basiba bayomba beekuba kugamba kireeta ebizibu bingi nnyo okuviira ddala mu famire. Omwana n'atuuka ekiseera nga yeekuza okusinziira ku byalaba ku TV oba byawulira mu mikwano gye n'engeri n'empulira gyawulira mu mubiri n'abeera nga tagitegeera bulungi. Ng'omwana wagenda mu nsonga baana banne be bamugamba nti zijja kuba ennaku 8. So nga ati wabangawo ebikolebwa ng'omuntu agenze mu nsonga omulundi ogusooka. So omuzadde ono wabeera mukwano gw'omwana n'oba nga tolina budde nga mu wiiki ofunamu just eddakiika 3 kiyamba omwana ono.
obudde kale tumalirize nga tuwumbawumba story eno gy'obadde oyogerako ey'abaana abato okulwanira abasajja ndaba nga ekyatrendinga. Nsaba bannamawulire mwenna abazadde bonna ne parties zonna eziri involved mu nsonga eno zikitegeere nti abaana bano abalwanidde omusajja ebintu byemwe biri mu society ekyenjawulo kino kyagenze ku kamera si kipya tuleme kubuukira ku kino naffe ababuuka abaana baffe ewaka bali mu kulwanira basajja. Yes, n'abantu abakulu bali mu kulwanira basajja n'abasajja bali mu kulwanira bakazi, naye abaana bano bwe muba mubanenya okuzza omusango bakoze bubi okuba munnaabwe kuba yandifudde beetaaga counseling n'abalala balabireko. Naye ng'ekintu ky'okulwanira omusajja kivudde wala. Bajjajjaffe baalwana, bazadde baffe baalwana, n'abantu abalala bakyalwana lwakubanga bo tebali mu kamera. So ndaba nga katemba mungi nnyo bannange, so disgusting, bakikoze batya kubanga kiri ku kamera. Amazima gali nti kiri disgusting okulaba ng'omuntu bamufiirako, naye kiri disgusting kwe kumenya etteeka, ye violence eyabaddewo. Naye omwoyo mwe bakikoledde sayimo abasajja ab'ebitiibwa basiba balondoola abakazi n'ateekako baganga meni oyo genda omunkubire, naye nga n'ataddeko baganga meni musajja mufumbo alondoola side chick. Mbamanyi so kakati ensonga z'okulwanira omukwano ezo nsonyiwe, naye kati abaana beetaaga okubuulirira ku nsonga ya violence. Ago ge mazima. Kale tulaba yonna mwana nga tumaliriza osobola okwonoona obulamu bwo mu ddakiika buddakiika. Yes. N'okuba munno kati kuba omwana waba ali above 18 basobola okukusiba ne bakusiba emyaka 5 egyo ebbanga ddene nnyo ku mwana w'obuwala ku myaka gy'ali. Ne weegiba emyezi 6 ekkomera terimanyirikamu, ne waba bakusibye olunaku lumu sayimo okyuka. Kinakunnyonnyodde wali eri emabega nti lack of self control kibala Katonda yakigaba. Ne bano abawala ate tutoyogeddeeko n'ekibalwanya. Boyfriend oyo ali wafi amaanyi go ogassa ku munne. Sayimo wafi ekyo gw'okimanyi, naye okulwana kiva mu mpulira ey'onaalwana. Ekyo nakikugambyeko dda nti onaalwana ye yawulira nti nnwanira kyange, kati oli gwe nnwanira ye sinnaba kumanya ntegeera ye, naye awulira omukwano y'onaalwana. Kati ffe katubazukise tubagambe nti nene naye gw'olwana tekimugwana. Kati w'omanyira nti tekimugwana ng'omaze okulwana, kati kasaazo bamaze okulwana kati bakiyize. Era abaana abo abaalwana be bali bulya bannaabwe nti tolwaniranga omusajja oba tolwaniranga omuntu yenna. Nga mumaze okukyanga omusajja tamuwasizza alina gye yalaga. Era tajja bawasa kubanga yadduse muto tajja. Bwe wali wannakugambye nti w'osooka okuexperiencingako ku kintu nga wakirabako lw'oyinza obutakiwa budde, toyinza kiwa budde. Era kati abaana bano baayize essomo eryo lyawedde. Kati wabaawo n'abalala abasobola okuyigira ku bannaabwe, kati n'abalala baayize nti w'olwana nno ofuna ebizibu bwe biti musajja muwoyo gye bamukaayanira. Awo tunaasukkawo mulowo.